Pastor Tom Mugira era nga ye senior pastor wali e Mutundwe Christian Fellowship gwenkuletedde olunaku olwaleero. Ono nga mumanyi abeera mu church n'abeeranga ali mu class. Nti wabeera mu class osomesa oba osobola okusoma mu ngeri nnyingi. Waliwo abasobola okuyiga nga bayise mu revision, waliwo abayiga nga teacher ali ku lubaawo, waliwo abayiga nga basomye text box. Bingi waliwo abayigira mu groups etwalinga ne group waakooyo, kati waliwo abayigira mu ezo groups. So nebye church webityo ebiri nti waliwo ajja okuyigira mu praise and worship, waliwo ajja okuyigira mu choir, waliwo ajja okuyigira mu reading Bible, waliwo ajja okuyigira mu kigambo nga mubuliza ali ku kituuta abuulira kwegamba webityo. So Pastor Tom ebyo byonna abisobolera ddala ate nga yatandise okusomeseza mu stories. Obeera toyiga mukwano obeerako ekikyamu. So olunaku olwaleero azze okubanga alina kyakuyigiriza through a story, azze nga akunyumiza ku muti ogwo. Abamanyi Mutundwe awo Pastor Tom mumanyi bulungi nti awo ku gate waliwo omuti omunene weguti gwa muyembe. Ogwo nno gwazze okubanga ayogerako mbu gumusinga obukulu omuti ogwo. Azze okubanga alina ka story ka buildingidde ku muti ogwo keweetaaga okubanga omanya kubanga mulimu ekyokuyiga. Tazze buzi kwogera ku muti naye azze okunyumiza ng'akusomesa through that story ey'omuti. Era nzikiriza mbeere nga mukuwa owulire wayogera ku muti ogumusinga obukulu. Kale Katonda akumpeera omukisa akunjagalire osule bulungi. Bye bye. Waliwo omuti gwange wali miyembe gusinga obukulu ogwo omuti nagulaba ddaga nga nakazaalibwa, nagulabanga nakazaalibwa. Ogwo omuyembe gulabaawo ku geeti awo gwadda nnyo gusinga n'obukulu. Aleluya. Nayitanga wano bantumanga nga ngulaba weeguli naye omuti ogwo nagwewuunya. Twagala kutemako amatabi ago omanyi gutusiikiriza twagala kulengera eri kwegamba ne tugutema amatabi. Aleluya. Naye ssebo ne bw'ogutema otya era genda oyitewo olabe era guzzeemu ki? Guzzeemu okuloka. Olw'ekubeera gy'olaba etonnya guzzeemu okuloka, amatabi gagenda. Mpulira obusungu njagala genda n'obutabi bwonna mbutemeeteme kaakati. Gwalemerako twakagutema emirundi nga 6 naye n'ogutema era guddawo. Era ojja kulaba mwezi ng'ebiri 3 nga guzzeewo nga gusaakaatidde kubanga waliwo emirandira egyanywera wansi. Ekyo kyejjaga kutegeeza gwe kyokola nti nyweza emirandira ne bwofune ne bakutema amabanja gazzeewo basitaani akukoze eki, gwe kyokola nyweza wansi eri emirandira Yesu Kristo oginyweze. Gamba ayi Mukama ntemeddwa ebirimu gyange amaka gange naye olwaleero nga ngenda okusimbibwa ku mirandira Yesu Kristo, ngenda kuyita Omwoyo Omutukuvu andose, ngenda kuddawo. Betubadde twesunga bannaffe abaali e Dubai olaba bye batuuseeko. Nalabye ku mawulire nga toyawula mugagga na mwavu. Obaye Dubai eri waliwo zi woteeri nange nazisulamu kwegamba oleeberesa ebigere boodi. Haleluya. Nagenda mu lubiri lwa Kabaka lwona lwa gold, buli kanenzigi nekufule onyolo ne toilet. Kwegamba nze nayagala kutula nentulako obutuuzi ku toilet eya gold. Naye nalabye nga toyawula mugagga na mwavu. Bonna badduseyo mu woteeri ne bagendera wansi mu basement. Haleluya. Abazungu abalina bisente byonna nga bali mu kanyigo ku seminti. N'ebisente byabwe nga tebikyagasa. Mukama yeebazibwe. N'olwekyo entawaana nga gyayise mu ggwanga tegyawula mugagga na mwavu. Naye ffe abaliwo nga Mukama bw'asuubiza nti bw'oweera bw'ataano sijja kuzikiriza ggwanga. Haleluya. Mukubire mu ngalo Katonda waffe. Tugenda kwegayira okwo okwa Ibulayimu, tukwate kwegayira kwa Danieri. Tugenda kuganja maaso ga Mukama Katonda
nga tutaasiza eggwanga lyaffe obutayigira kitimba. Katonda oyo yatuyisa mu kulonda yagenda otuyisa ne mu mbeera eno. Aleluya. Musinzeeko Katonda waffe, musinze Katonda omukulu, Katonda w'ekitiibwa. Mukama tukusiiza kubanga otulabula buli ddakiika. Toyagala tuyigire kitimba, toyagala ebintu bitutuukeko nga totumanyi, naye buli kaseera oyagala Mukama tubeere abawanguzi. Weebale Mukama, weebale Mukama, mukubire mu ngalo. Kaakati kyeyagala okwogerako olwaleero kye bayita emirandira gyaffe, our roots. Aleluya. Sitaani bwe yaddiza ensi n'asimba abantu mirandira gye, amiina, n'abasimba mirandira gye, their roots. Kwegamba buli balina ebisente bingi, balina amagezi mangi, balina tekinologi emungi, naye ffe tulina asinga byonna atubikula ebigambo. Aleluya. Olwekyo nti ffe tayagala tukwatibwe ngaabo ab'ensi bagenda okukwatibwa, ffe ayagala tubeere special ng'ebintu biraba tubirabe nga ye bwalaba. Amiina. Kaakati nno kye njagala okutegeeza nti embeera bweti bwebaawo si yesoose. Bw'ogenda mu kitabo kya okubikkulirwa nedda okuva Exodus essuula ey'omu11 olero omukaaga. Okuva essuula 11 olunyiriri olw'omukaaga. Exodus chapter 11 verse 6. Era walibeera okukaaba okungi mu nsi yonna ey'e Misiri. Kugenda kubaawo okukaaba kungi, olabye, mu nsi yonna ey'e Misiri. Yes. Okutabangawo newankubadde tekulibaawo nate nga kuno. Naye kw'omu mu baana ba Isirayiri embwa terimuwagalako lulimi ku muntu newankubadde ensolo. Mulyoke mumanye Mukama bw'ayawula wakati w'Abamisiri ne Isirayiri. Kubira mu ngalo Katonda affe. Bulijjo wabaawo ebibambulira kabiri bwe biti ebitribulations ezigenda mu maaso. Katonda abantu abaako wabaawula. Tulina omukisa nti Katonda alonze eggwanga lyaffe lino Uganda, ayagala kulyawula ku bibambuli ebigenda okubeerawo mu nsi. Alonze gwe nange naawe ayagala akwawule kuva mu bibambulira. Ekkanisa ayagala akyawule. Aleluya. Kati mu kijawule yakola atya? Yabagamba essuula eddako eyo12 nti mukwate omwana gw'endiga mu gusala ogutaliiko obulema ye Yesu Kristo. Bwe mugisala mukole mutya olunyiriri lwa 22. Okuva essuula 12 olunyiriri olwa 22. Exodus 12 verse 22. Namwe mulitwala omuvumbo gwa ezobu ne munnyika mu musaayi ogw'omu kibya, ne mumansulira ku kabuno ne ku mifuubeeto gyombi n'omusaayi ogw'omu kibya. Temufuluma omuntu yenna mu mulyango ogw'ennyumba okutuusa enkya, kubanga Mukama aliyita okukuba Abamisiri. Awo bw'aliraba omusaayi ku kabuno ne ku mifuubeeto gyombi, Mukama aliyita ku mulyango, so talireka muzikiriza okuyingira mu nnyumba zammwe okubakuba. Amiina. N'abagamba nti mukwate omwana gw'endiga mugusale, musiige omusaayi ku nnyumba zammwe, mwetoolooze omusaayi gw'omwana gw'endiga. Tewabaawo afuluma kubanga ebweru bookya. Kaakati olaba nti Yesu yagambye wali nti bangi abalifuluma. Kwega Sitaani agezaako okulaba ng'afulumya abaana ba Katonda asobole okubakubira ebweru n'ab'ensi. Aleluya. Kati abo Katonda batuvunaana okwegayirira tubakomyewo mu nnyumba. Kyokka nga naawe abakomyawo naye tofuluma. Ekizibu ne bwe kikusanga mutya mwegayirizi, sigala mu nnyumba ey'omusaayi gwa Yesu. Ekizibu ky'olabidde mu nnyumba ya Yesu eriko omusaayi gwa Yesu si ekizibu ky'ogenda okulabira ebweru. Ebweru wookya. Amiina. Wakutta omuliro. Mukama yeebazibwe. Gamba sigenda kufuluma nnyumba. Aleluya. Lwekyo ekyo Mukama Katonda kyatusuubira okwegayirira eggwanga lyaffe libeere mu ki? Musaayi gw'omwana gw'endiga nga liri muli nga teryafuluma.
byonna ebadde bifulumye byabasamiza ebya oba n'ebintu naye nga tolina mirandira ebintu olina mpewo. Aleluya. Naye ate Katonda ayagala kusimba emisingi ginywere nga bulaba omuyembe kizibu embuyaga ogusuula gwasaakaatira waggulu gulina emiyembe gyagwo naye ate ne wansi munywevu. Oyaba embuyaga kejja etya gwenyenyamu katono wegatibwe nga gwanywedde dda. Aleluya. Naye buno obutiititi obutalina mirandi ebitooke biki byonna ku ttaka ne kasooli waako n'eminwe gyako gyonna pu. Mukama yeebazibwe. Kakati no Yesu waffe agenda tunyweza atya mu Yokaana essula y'ekkumi olw'olwayo olw'omusanvu. Toddayo kutya mbuyaga yonna egenda otutuukako. Bino mbikubuulidde kubanga tugenda kutuuka mu tayimu ey'embuyaga okuyiganyizibwa kujja mu maaso eyo. Embuyaga nnyingi zigenda kujja naye nywera ng'oli mwoyo omutukuvu n'emiranda gya Yesu Kristo. Yokaana 10 olw'olwayo olw'omusanvu. Yokaana essula 10 olw'omusanvu. John chapter 10 verse 27. Endiga zange ziwulira eddoboozi lyange, nange nzitegeera era zingoberera, nange nziwa obulamu obutaggwaawo, so teziribula emirembe n'emirembe, so tewali alizijja mu mukono gwange. Teri asobola kujja mikono gya Mukama Katonda ng'akunywezezza. Era naye bw'ati wagenda okunyweza nga bwe ggambe nti nga sitaani akunywereza ddala mu bwavu, oli kaayagala okujja mu bwavu ati atakusobola. Era akunyeenyaako obunyeenya katono obuzibu ne bukuzzaawo. Nga sitaani akunyweza ku mulandiro ogw'obutafumbirwa, bwenyeenyamu weeyeeya katono n'akuzzaawo. Aleluya. Ne kaakati tugenda kukwatibwa ku mulandira Yesu Kristo. Embuyaga ne bwekunyeenya eya sitaani agambe teri agenda kujja mu mikono gya Mukama Katonda. Teri. Lwaki? Kubanga kitange yazimpa ye mukulu okusinga bonna. So tewali ayinza okuzijja mu mukono gwa kitange. Teri ayinza kujja mu mukono gwa Mukama Katonda. Yasinga byonna. Yasinga emizimu n'ebisambu amaanyi. Obanga emizimu egyo teri asobola teri asobola kukujja mu mikono gyagyo. Naye ate Katonda agisiiza amaanyi. Ani asobola okujjayo? Gamba tewali. Okujjako ng'oyonoonya omulandira wansi. Naye gwe nywera ku mulandira Yesu Kristo. Teri asobola okujjayo n'omuliro ogumu. Amiina. Twogere mu kitabo kya Matayo essula 13 olw'okusatu. Matayo essula 13 olunyiriri olwokusatu. Matthew 13 verse 3. N'ayogera nabo bingi mu ngero ng'agamba nti laba, omusizi yafuluma okusiga. Bwe yali ng'asiga, ensigo endala ne zigwa ku mabbali g'ekkubo. Ennyonyi ne zijja ne zizirya. Endala ne zigwa awali enjazi, awali ettaka eringi. Amangu ago ne zimera, kubanga tezaalina ttaka ggwanvu. Enjuba bwe yavaayo ne ziwotookerera, kubanga tezaalina mirandira ne zikala. Enjuba bwe yajja nekola ki? Enjuba bwe yavaayo ne ziwotookerera, kubanga tezaalina mirandira ne zikala. Ne zikala. Gamba yenze oyo. Kati ebizibu ebijja nga tolina mirandira okalirawo. Aleluya. Yes, genda wansi. Endala ne zigwa ku maggwa, amaggwa ne gamera ne gazizisa. Endala ne zigwa ku ttaka eddungi, ne zibala emmere, endala 10, endala 60, endala 30. Lwaki? Kubanga zyalira ebirandiro emiwanvu. Kaakati ke omazeewo olw'omunaana.